sigula bemizimu ginumbagana ayintandika obuya amaloboozi kimayo kiyo abo balaka bebakuviirako bebamviirako n'okufa natuukayo ng'omukazi yaggwaawo nga mulamu naye nga wonalaba omuntu nga bamubisaawo mu masuuka okukogga n'obulwadde naye buli lwengenda ku microphone nenteekako headsets bwe nti n'ozibiriza olaba nga ali emagombe. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediani oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. MR Live kwetuli amanya bampita metani kurabongo obosobola kumpita Rima Sam nesima nnyo olw'obulamu Katonda bwampadde kubanga kyekirabe kitazikawo ne waggulu wa byonna ndi wa mukisa okuba nti yampayo omukisa omulala si lwakuba nti nabibala nnyo si lwakuba nti neekuuma nnyo nedda yansaasira busaasizi bwe yandaba nga ntangatanga simanyi kyakkola n'agamba Luyima wuuli kamuweeyo omukisa omulala ekyo nkyebaliza Katonda. Emboozi nga zino zikwetaagisa okukakkana okuzitegeera teri mbyabuwemu gwalina omwana musembeze gwalina famire taata ne maama naawe tumbuula osanga gyenaggwera mwera kyoyizeemu ebiriibwa tubibuusa amaaso kubanze nzikiriza era nkiwuliramu nti yatutuma kwagala bwe tulituukawo balitegeera nti omukwano kyekyokulwanya kyekisinga era eddembe eriri mu kigambo kye yengabo eziyiza buli busaale bwa depression anxiety n'ebirala okutuuka ku mitima gyabwe. Tuluka gye bali buli kadde kubanga bwe bweza bwe yatuwa tubaagala nnyo kuba baganda baffe wadde nga tweyongerera ddala okukyawa ebikolwa byabwe tunaabakyusa baki okuva mu bikolwa byabwe nga tubeenyinyala. Tewali muntu akkizibwa kwenyala muntu munne tetuli Katonda ffe yatutuma batuukako kubabulira kwagala kwe gwe akyetwalira waggulu ng'ekyatikalowoza nti kyaki yo Bible yo Qur'ani yo kakifuuwe. Katonda si bw'atyo bwe yatutuma kubaagala nga tubasomera ebigambo ebyasengeka ng'ayita mu bannabbi be tuba bituuse ku mmeeme yaabwe oba ku mmeeme zaabwe olwo nno babikozese naye batabitwala leero lumu babijjukira nga balina bye batudde ensi bakutte baga nti nedda katubigezeseeko abaabireeta bagamba byabakolera naffe katubigezeseeko. Gwe mulwadde w'ensusu Client Beauty World gwani abeerawo ng'ogamba nti nedda nze nno kino nekino ekikubye ensusu nabimegga nga tonakyalira kuba Client Beauty World. Lwaki uba ne feesi ekwenyinyaza eyenyaza abalala ekufaananya obubi oli mugagga okoza akasenteko naye binamakula ebibalabe byatuka ne ku level efeenya byakulemerako kozesa akasenteko obakyalireko. Nziramu okujjukiza nti Client Beauty World ze kampani zokka oba ze zimu ku kampani ezivuddeyo mu campaign ya Let My People Go okujja abaana b'oku nguudo okubatwala ekammeu ne zigaa nti nedda ffe wadde tukola amagoba abantu batalabanga batalina bizibu baklayant bajja babigula naye still katukwatireko na bwana buno obw'oku nguudo. Abantu ng'abo ndowooza beetaaga okuwagirwa bw'otawagira Client Beauty World oba olidde mu Katonda olukwe ebizigo babimanyi naye ate naako obuntu bakyakayina banoonye okunaaba zaabwe ez'essimu eziri awo. Oli mugole ogenda kwanjula ane mundu n'ebirala oba ogenda kuwogereza ova bweru tuyagala sisinkana mwagalwawo nga fesi tennategeera bakubireko banoonyeeko ansa baziina. Ng'omwana Katonda aliyo AK Fashions togyerabira ebyokwambala awo kunabukeera be balina ansa zaabyo. Kuba pate olina ki birthday oyagala kuwa kirabo beeyune jampazi ezakabi enkofiira ezakabi mmenye kindeke ki awo AK Fashions woba ogenda bakooneko tebalina malala bawuliriza kasente akasamusaamu olwo no musenvule ojja kukomawo
nga balowooza nti oli musama naye ng'ekituufu kiri nti osula Makindye, osula Kabalagala, osula Kawaala n'ebitundu ebirala. Ennyambala kya muwendo era ekyusiza bangi. Omukulu Gumite kitegeeza ki? mba ndi kaali Gumite kati olaba bino betulya olumu okeera oli nafute oli mu depression kati nafute depression kati bw'okafuna ofuka Gumite. Amanya nafute kale nafute yembeera okeera oli nafute mbeera ng'ekoze eki ng'ekufunzizza oba nafute kati Gumite awo ng'okagobyemu awo n'okwatamu biki n'ofuna gwe byolabanga bye weetaaga oba ofuuse Gumite. Kati kano kakuyamba kati okuva mu nafute? Kano kampa amaanyi n'amagezi okuva mu nafute. Meditation like birowoozo n'embijjayo eri gye ndowooleza ku mukazi eyanfaako ku ndongo eyammalira ebiseera ku bantu abali abatasobola yadde okuyamba omuntu. Bwe nkafuna mba nsobola n'okusekamu n'endaba ne ku firimu ku TV nenze ebyo sibiraba sikola ki byonna binyiiza bunyiiza naye kati wano wemba nkafunye sobola n'owuliza ne ku music kubanga ebirowoozo lwemba mbijjayo eri ne mbiteeka wano. Kakati kano kakutwala mu Gumite. Ate osese eki amanya kano si kokka okuva ku makya wedda nywa amazzi ganfula Gumite nkyose nendya essala nemba Gumite kitegeera ninawo ekiti nakyo kinyongerako Gumite ne kano n'amagezi kuba nina okunoonya amagezi knowledge and wisdom ati omala ogafuna ate awo mbeera Gumite. olina ekijiiko mu bulago kiki ekyo ate wadde ekijiiko noki ono art kati nze ekijiiko nakula ndaba wede tutabula sukaali kitabula mu nva kikola buli kimu ne kinsanyusa ng'omuntu erawo kintu ekiyinza okukusanyusa nenkikwata nze mwennyini nekikola bwe nti nenkyambala. Kijiiko buli muntu akimanyi kijiiko tekirina nnyo makulu just art nti kano akantu kange lwakuba nti tebyenkana nsobola okabitereeza bulungi nenkateekamu wano eba efuuse design kuba kati feno eno nawe ni wansi kati nzo za bling enagigulawa naye nina okuba nga njiira. Kati mama Bikira Maria omwambadde oli musajja mukatuliki? Ndi mukatuliki. Oli mukkiriza? Ndi mukatuliki. Jjajja wange yambatiza ne bampa n'erinnya nze John. Aganga agawa nago obuwangwa nze John Roy Sebaggala wa Lusimbi. Kwe kuja Ricky Roy. Roy kati basooka ne bantuma Sebaggala Roy bakadde bange. Kati bwe nali nsoma mu primary abaana nga bansekerera mbu Sebaggala yakubye ebicupuli biki eno mu tawuni nga bansekerera biki ne kimalako emirembe then ne Roy nga baŋŋamba mbu Roy iri abakazi biki kumbe erinnya Roy siri abakazi. Bwe ngenze meditating obulungi okumanya Roy gye liva kitange yali sina yali yantuuma Royo. Bajja bampita ayita wano ewaka ne livaamu Roy kiri Royo. Era ndi Royo okuva lwe bantuuma mpaka kati ayamu Royo ngenda kubeera Royo ku mbeera yonna. Sebaggala Roy mbeera namuggalagala wa Kabaka segede kati nze wali ku ssomero abaana bebanjereganga Roy ne Sebaggala nekyusa ne netuuma John wa Lusimbi nze era ne ku pasiripu zange biki kuliko wa Lusimbi John kati then bwe nkuzemu ne mmanya nti nze newaggula bantuuma Sebaggala Roy. Era ne mu music erinnya lya Roy kwe lirivira ddala waka mukama ka jjajjange yali ntuuma kyovalaba ne banjuyayuya sivaawo ntekedde okubeerawo njasi mbeerera oyo nga wendi nga erinnya lyange bwe likwaki kati nengagattawamu nemba nga nze John Roy Sebaggala wa Lusimbi. Ricky Roy mu mboozi gye twanyumya egenze maaso ng'ekyusa emitima gy'abantu n'okubakwatako olina wakonera ku mukyalawo ki ekyatuka ddala ku mukyalawo? Mbazi y'omukyala eyo saagala ginyumyako nnyo simanyi lwaki kubanga buli njirowoozaako endeetera embeera etali ntuufu kunjagala tukugattagatta kulaba nga tisineyongerayo gana amabujje ndabe nga ngakola ki nga yiiyiza ate sisobola kudda ate kulowooza ku ebyo kitegedde ekituufu omukyala bwe yavaawo saasigala kyekimu nsigulaba emizimu ginnumbagana obeera awo n'ojjukira byagamba nga obeera otudde mu ntebe bwoti kuba nze Maria yaŋŋambako lumu. Mama Maria mukyala wange bali bamuyita Nampeera Mary awumule mirembe Maria lumu yambuuzako lumu manyi bino bitweduguza ebyendongo biki waka nze oluzukuka ngenda bugenzi biki nempitamu naye lumu yambuuzaako
neggwani agenda okubeera naawe ekyo ekintu tekimba mu bwongo buli kaseera simanyi oba yali akimanyi nti agenda kunjabulira kuba ekyo kyokka buli lwe nkijjukira lwaki yali akimbuuza kubanga nalinga careless nali so selfish ku ndongo n'emikwano egy'ekisiru oluzuukuka anka oliwa mu ndongo oluzuukuka omukazi saamuwabudde naye nga twali tubeera naye era yanjagala nnyo yekka ndowooza oba oli awo ayinza okuntegeera mu bulamu bwa bulijjo n'obw'endongo kubanga ye saamufunamu buzibu bwonna era nejjusa nnyo I lost a precious thing nalaga jjala era gonsinga okitegeera ninsalawo neŋŋamba bano abaana sigenda balekerera nga sinaba nakutuuka ku baana kino kyaka kino kijja kitulondoola nze nange eggwalawo wano ndi mulekwa ndi nfunzi ndi kyerolerwa nafuuka kikuuno mama wange saamulabako yafa nga sitegeera yatuzala babiri ne sisita wange n'ekifaananyi tetukirina n'essaawa gyeno gye buli tunoonya amalalo ge bagaziika twatuukayo nga wali omukadde nga tatutegeera kyo nenkita n'ekifaananyi kye sikimanyi eyo yennaku nkuze nayo nenjigumira taata yafa ndi mu P7 awo kati manfuuse mulekwa jjajja yafa ndi mu senior 5 omukazi omusajja ye yafa ntandise n'okuyimba yalabako nga nyimba n'okuyimba era nampagira kigira kitegeeza omanfuuse enfunzi sina jjajja sina taata sina naye tekinzijaako okuba nti nze wendi sijja kwetunulya nzekka notunulya ne bali be nateekawo kati awo luli gwe wali oŋŋambira music nva ntya ku kkubo endongo nva ntya okuba nti endongo egwira ddala nsaanewo byali bitambula bulungi naye kati olwonkujjira omukazi amaze okufa ennaku nnyingi bano abantu betubeera nabo babeera baseka naye tebasobola mumanya nnaku okuleka nga emutuuseeko manyi mu Luganda bagamba gwe lutaliiridde nnyina kitegeera ne bobeera nabo kale bo babeera kale bakugumyamu okabamu babeeramu n'ennaku naye baba ekizakite tebamanyi kiki kyoyitamu kubanga bo tekinnabatuukako ffenna obulamu bw'ensi wettu wetukola ki bwe tuli naye wekikutuukako lwomanya nti bulijjo bandajanira mpa abaana obuyambi bulijjo siwayo obuyambi bulijjo mu foundation biki naye nga naawe olaba naawe weetaaga obuyambi kitegeera awo wenviirako ng'omukyala amaze okukola ki kuba bwali buyambi gwali mukono gw'amaanyi gyendi yalabirira abaana yandabirira nze nga gwolaba sooza sikola kisi nga mundaba nnyirira gwe kyogamba nalinga nva buvi mu bbanga oyambala ama white biki nga mbeera smart nga ndi mweru ko nali ntambulira mu motoka biki mmere agimpa mu budde buli kimu anzalidde n'okunzaalira ebintu ng'ebisasooka bbiri abawali nali ndaba ndongo wasi wa ndongo nga siraba nti nawe ekyomuwendo nawe omukazi ni nawe omwana kwata manyi tuzala n'owokubiri kati obuzibu buvaawo ku wokubiri nali bize nga nefulukuta mu ndongo kuba nalina ennyimba ezitambula nali nkubye its time wali emabega na I don't care ne skuuta nga tukubidde ddala kati nga nange neteekawo salapio nteekawo n'ennyimba endala nga mbeera bize tuwa tubeereyo mu byalo tubeera ku bizinga kazi neŋŋamba yewaka akolayo ki olwedde afunye n'olubuto ki olwokubiri teri mukozi teri mwana nze nange ndi bize nkola olukujjukujju ne musindikawa mu kyalo ewaabwe ewa Nazaala yamwaniza bulungi era kyantaasa nnyo ebiseera ebyo nemba nga seeraliikirira waka neneeta nenkuba empere nenyimba nenzeero nenzira eri nga bo baliwa bawukuba essimu alo nembateerako alo omwana nembateerako nebabafunire azini oli Raymond nebamufunire essomero n'okutuuka okuzaala yazaalirawa mukyalo awo wava obuzibu wazaala ono Rafairi newayitayo emyezi 6 ngeri gye yazaalira eyo teyafuna bujjanjabi bumala mu lubuto nange sibiri tebinkwatako naye tekyanyamba nnyo nti atlisi yaliko ne Nazaala we kubanga ate singa nalinze ate ensi yandimbula eminze nnyo kubanga ate Nazaala ye ateeka okuba yatoba nnyo kati emyezi bagamba mulwadde omwana aweze emyezi 6 bagamba na mulwadde munda biki akoze bamutwalako mu madwaliro eyo bagamba mutwali mbawa ssente biki nze nsigala ndi busy bembateerako kumbe oli obulwadde waddala yafuna obuzibu ng'azaala oba biki eyo munda yebatakirininga bulungi simanyi nakogga naggwawo nze nga nkanya kuteekako ssente ziba teziri busa nkomawo okuva eyo mutuwa nali nva neyo kasensero twali tuva eyo wala nnyo saidi z'e Masaka
nkomawo ngamba mpita mu tawuni shopping ebintu engoye za maama ebintu by'abaana biki kangende ndabe omukyala mulwadde natuukayo ng'omukazi yakugwawo nga mulamu naye nga wona laba omuntu nga bamubisaawo mu masuuka okukogga n'obulwadde tewaali bulabirizi yakazaala nga nze simanya ali waabwe ebyo tebinkwatako kankuba endongo fera kitegedde nagendayo nembitwalayo nemulaba neralikira nnyo ensobi gye nakola yali emu butavaayo naye mwaka akaseera kumuleeta wa atisi mu kibuga bamujjanjabe kubanga bo bennyini baŋŋamba agenda aterera nazaala ne Maria yaŋŋamba ngenda nterera kati weno wendiro oyite wali buzibu ano kati ngenda nterera era ng'olaba asanyufu biki alizaamu n'amaanyi nze nga nzira site nga nkuba ndongo ntekawo ekyakalire biki ololo wayitawo wiiki emu nga nvuddeyo eyo Joan nankubira mutowe kumakya nga mama Raymond afudde nze nakirabanga ekyokusaaga tukane nzibu n'ensituka ndowooza mangu ago tekisoboka gina akagenda nenjikuba nazaala enyina ngamba munange byebyo nenjivuga nentuukayo nga kituufu tukola enteekateeka tumuteekayo awo byatandikira abaana n'okubalabirira abaana balina okusoma ebirowoozo omukyala yennyini nina ezo enteekateeka baali bamumpa kuba nze nakyala waabwe sikawunduka ku biddinisa nakyala ne bamumpa oyo omukyala mu butongole bakadde be nga mufuna kati enteekateeka z'omukolo zonna zaali ku nze nko alina okuziika waaliwo okwabya obumbe byonna nabiwomamu omutwe ng'era ki ezo sente tolina muntu gwokabira nti banaye nafiirwa biki ennaku byenaku zino tebikyaliko nanyimbe nti nolwo omuntu omuganyi ngenda mulumba akuweeyo wadde ki amataaba oba biki bebagamba munaye nga nzira ku baana nga ebyomukazi biggwa ansigaza nnaku nga bifaananyi nabirowoozo nga nzira ku baana kati awo abaana nino bakyusa amasomero abaana simanyi ngeri kiyakubakwasaganya nalina okuva kukwambala kuba sitosobola kukeera ku makya nonyirira newekuba bulingi nonyirira nga bwewandabanga ng'omwana teyalidde gwe ng'oyambala bulungi okeera n'opositinga mbu ffe tuli bayimbi tulina okuserena kubanga olaba n'abo abayimbi abali balimba beewola n'engoye ne bagenda ne beekuba ebifaananyi ne badda eyo ne bakaaba neninga buno obulamu sigenda kukola ki sisobola nenzikiriza nti kati nzikiriza engoye nezinkaddiwako kati awo bizinesi oleefa kuba tosobola kugenda mu bantu bali aba music ng'olabika bubi nga ntya n'okufuluma mu nnyumba simba wakati gwe mwana Katonda ali eyo wuliriza akalango kano kakoleddwa omukulu Ricky Roy nze no nsuubira nga bakyali mukattu kano akwekwezuula yaani n'okuza omuwendo gwe mu bulamu tusobola omuwagirira wano gw'alina kampani yonna nga weetaaga okulanga gw'alina ekivvulu gw'alina kyonna akyetagamu akalango loozi osobola okumuwagira netulema musalira nnyo musango ffe netukola ogwaffe Katonda atutuma kwagala John 15:12 kyetugamba naye waggulu wa bonna gwawulira eddoboozi n'otasala musango n'oyimuka n'okwatirako ndowooza obwakabaka bwa Katonda buggule gy'oli era ebisumuluzo biri mu ngalo zo wandiikwa mu bitabo by'eggulu nti bwe yayimirira bwe yakaaba saasala musango najja n'entaasa Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gy'olanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC lenga kontenti wo wano naffe MR Live tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Akalango keeko gwe mwana Katonda ali eyo kolabye toyongereyo bintu bitabuka kati awo amanyi okuguluba okubeeraawo nina okulya abaana balina okulya n'endongo yeetaaga okulya kuba nasooka nennemezaamu okwengeri gye nalinawo music ng'atambula neŋŋamba naye wadde kino kituuseewo naye ate era wano wentunuulidde wenyinza okujja ssente nennemezaamuko abantu ng'ogenda obeekubako naye ng'era biba tebikola ki biba tebigenda kuba vibe eba teriiwo vibe eba teriiwo tosobola kugenda n'oyimba ng'abaana eka tebaalidde bulungi tosobola kugenda n'oyimba nga naawe mwennyini tukola ki kati awo nze mwennyini tandika okwesayira omusango
nemba mu ebya music nengamba asikyaba no sikyasobola eno lesi kankole ki so kenje esonyiwe so ntobe neki nekino fenga tusula enjala nesobola osula enjala nofuna yakagati omwana yena anywa chai eri mu kusooka tetava buvyeri nekigwawo nti sente zaggwawo nali mpangisa ennyumba za bbeeyi kati olwo omukazi agenze tandisa okugulubaawo n'abaana tuvuddeyo mu apartment tuzaawo mu nyumba ya layisi emitwalo ya wansi siko era nga si ya wansi kuba nkyalemezaamu ndi muyimbi sijja kugenda eyo wansi nakkirira mpaka mu nyumba ya mitwalo 10 segera eyo gye ntundira buli kimu abaana balina olya notunda ka TV notunda kino ate era wano ogenda nga nvamu wano mu nyumba ologenda ogwa sente ozijja mboteka mu baana biki ogenda ogwa tokyasobola kukola video kati olwo music n'omwesonyiwa kati ndi ku project ki baana nintuka nga bikimu kyonna kiweddemu nga musaddemu kafaliso ati wakyali wentandikira segera nali nagula poloti yange kuba tulowooza nti ezentuyo zonna zaali zawe nali nagula poloti yange yekikyusa 5/5 ngeri mu tawuni bulungi poloti eyo nga njibala kuzimbamu ko buduuka abaana abo ne mama wabe nga bajja genda bapoyereyo nga nkikuba ntoba poloti nga gyeri kati wentuuka kweyembeera wano mukazigo nengamba naye nedda kantunde poloti eno nziremu nkole kuba nze ndi muyiribi nja kugatta nagenda otuukayo nga banguza mpewo poloti waswa yajinguza yali yanguza mpewo poloti ngemaze emyaka nga 7 najigula $5,000 nga manjine emyaka emyezi 7 ejja kuba ikoze $15,000 emyaka 7 ejja kuba $15,000 nga mukubira mugambo waitunda poloti ebiki yasooka kunimba tujja gitunda ne bajja kuwamu sente bwezi ti kubanga ngawe ki wotundira ku kizibu biki nga nze njagala atundire eyo nze yansindikire ne sente nga sina nazintwalayo kumbe animba ono obwavu nnoma kwesitula nenkola kino entuukayo jasi waliwo omuntu yanyamba okukyala omusajja yambuuza nangana kati tulabanga bujonga bujjawe bubakoyo omusajja mulina business nti yanguze ettaka wali njagala alitunde nti oyo talinaawo ettaka awo nja okunoonyeza nga byaddala ettaka teryaliwo kuba nange nali ngeno mu kibuga ndi bize mu music eri nze nakuba bukubi ne bandabye ettaka nenga nensasula kale saaviiramu awo nti nakozesa olukujjukujju omusajja oyo ne munyenyanyenya naye nga yali yasasula ey'abapoliisi biki sente ezandivuddemu $10,000 oba 15 nafunamu looza $5,000 ku 4 ze bwe buno bwe sente bwe yajjanga nsasula nengenda ku Salama nenkola restaurant lije nagambyeko nengamba sente zino sigenda ziteka mu ndongo baana balina olya biki naye wano ku restaurant tusobola bafunako ekyokulya ngenendya ekifanayo ne ku sente naye ngera yazimpiranga mu biwagu miliyoni nga 4 nenga akuwaayo 2 kuba twagenda mu kakiiko ne batuwandiikira nakkiriza nagamba nja musasula kituufu naye nja musasula wenkola ki njagadde nabona ningenda mpaka mu kooti magistrate court awe Kasana Luwero ngenda mu kooti nimpa demand notice ngomusajja aganya osasula yali akasasula ko ndoza miliyoni ngemu $7 ngaganya osasula nimpa demand notice nenji mutwalira natandika osasula awo nasasula ya 5 nasasula emeka nga ate obazimpa bwenzikayo mu restaurant nemmera nayo nefa byonna ne bisaanawo nsiga nti ndi musiru nti nali mu ndongo nti nali sikolera abaana bange nali mbategekedde ne sitani mubi nnyo kuba kati nekino ekyali kisembayo kyeŋŋamba nti kino kyaki ekintaasa blood nasanga mbuyaga nze mpise mu bintu byotasobola kujja nonyonyola omuntu novaayo nomugamba nti anze bannaye kino nti kwata tajja kitegeera ekyo kyange akasente ke nali nsondedde ebbanga ffe nga bwe nkugambye nakugambye batuyimbisa ezo baba bakufuuye ku siteegi ne kino oyiya n'oyiriya okusonda sente si kyangu ng'ezo n'ogula ekintu ng'ekyo nali neeteeseteese okutuuka kweno embeera si nti kyagwawo bugwi kale embeera yakyuka bukyuzi kaŋŋambe simanya kyakugamba kati ndi mukulwana kuddamu nfune ku bulimu baganda bange bali abandaba bampe ku bulimu kuba kati nkola obulangu n'okuyimba bampe obulimu nziremu mpange abaana bano mbateekeritekeri bali mu kkula kati bakyali mu primary ndi mu kweraliikirira abagenda kutukula bantu n'olira ate bakimanyi ndi star kyekibi bakimanyi ndi serebu kimba wakati wano wangambye ndi omukyala omulabo otya waba situddewa omuzimu gw'okukulumba nasooka kale ebifaananyi bye biki ebintu obulamu nembuleka nga butambula nga bwe buli naye nga bulwenzerayo ewaka oba otunuulidde ekifaananyi bwoti olabanga ekintu ekivaamu oba weebase n'obuli ebitambula ku mabaati oba oluusi nga ngenda kuyimba ngamba kati leero kaŋŋende nkubemuko ku freedom city
ayintandika obuya amaloboozi kimayo kiyo abo balaka bebakuviirako bebamviirako n'okufa maanyi ne gakuggwamu ne weeba byampuna abantu webafiirwa ebifaananyi babijjawo nange luvannyuma nnyo nga bwe nakugambye mu kusooka mu interview nti twetaaga omuntu akola ki kati omuntu eyanziza engulu n'okuba nga saa zino ndaba ndya Kairungi omukyala namusanga oluwafu tumuyita mami twamukazako ya mami omuyita Kito Justin matu wena bina linjogedde nabwe ye muntu ekka bwe twali tunyumyamu kuba we onagendawo ku studio ya Urban nga ngenzewo nziruse eri ku Salama restaurant eganyi nenzijenzukya ku studio nga bwensula wembeera naye nga Ireland Road nandaba kati nga tunyumyanyumyanga muko ne mugamba nafiirwa bambi ye yakitegeera n'amanya era mwebaza nnyo mami yankafatinga yambulira ebitu y'abantu abakulu ko naye yafiirwa mwami we naye yafiirwa mwami we kati nanga ampa example buli kaseera buli wandaba nga ndi awo bwenti nange nafiirwa yanzizaamu nnyo amaanyi nampano akalimu awo yalinawo engeri y'ekifuuko kubanga abantu bajja mu studio balina we batuula awo ne banywa ebyokunywa tonna bagenda mu studio nangamba kati awo gwe oba okolera nankwasawo yandiisa yansuza myaka egi awo naafuuka mama wange ow'okunsi ati awo wenga kirega kirutandika bino ebyenjaye bankwasiza wali wenkolera biki ate ku studio ekiriwo ekitambula vibe kuba eyo nayo tutunda vibe okinywa bunywira nekima nekikuggwaako ngamba kati nina abaana era naye mwenyini ekyamunyambisa yaŋŋamba kola olina abaana nenkola nakola walabe gye emyaka ebiri wembadde nefulukutira mu kifo kimu naye ngaokuvaawo sikyangu siina kapito nensooka newolawola obusente mubamanirenda ne bankuzirusa emisire ne banziza eno ne banziza eri naye mukama mulungi yalingawo sisobola kugaa nti nze nayise nayitawo awo waliwo ekirala ekyali mabega wange banvuma kutunda eyo enjayo giraba abaginywa bokka balisudia bayimbi govaawa gwe muzeeyo genda tuguza enjayo ne basooka banywa yabwerere okubayitamu si kyangu naye oba omanye ennaku yo gwokola nze ndi mukozi mwe nina okujja ssente nsobole okwongerayo obulamu bwange n'obw'abaana bange kuba future yange kati nze wano weeri yasiraana future gye ntunulidde be bali abaana nze era omuntu ali eyandaba bw'onyamba n'ompa akalango nkimanyi bangi nnyo obulango bwa mirundi mingi nnyo si bwa kampani si bwaki waliwo ab'amaduuka bano abeeno wansi ng'osobola okuyita abantu ennaku zino bizinesi zadda kukwogera kyama wano tukuguze kino kyama wano tulina saloni tusala akavidi akalungi kyama wano tukusala akavidi tukupepete kyama wano nze nompayo amagye nenkakoya n'okateekawo ku kizindaalo ababizigo ababuti abaki nkola obulango mpaka ku kampani ennene omwana Katonda ddamu owulira akalango kano lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC lenga kontenti wo wano naffe MR Live tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. akalango ako omukulu ono yakakoze era tusaba kisaakyo nti ebiseera ebisinga nze nzikiriza bwe tuwulira ne tutakola Katonda ono wagenda okusinzira atunenye gwabiwulidde gwatabiwulidde togenda kunenyezebwa naye ffe abawulidde ntutakola oba ffe abawulidde ntujajinga tulina omusango omunene mu maaso ge mbadde nsaba gwalina akalango konna mukulu ono nze nsuubira tusobola omuzimbamu omuntu omujja anaava mu mayirungi waliwo abantu abangambi nti kati ate abantu tebajja kwesiga ate kati okulya amayirungi oba ayinza okugamba nti nedda ate engeri gyali amayirungi nedayinza okunziba biyinza okukola ki gwalaba owadde otandika nawudde ogamba waliwo abantu we batatuuka ngeri eri abantu bo tebagendayo abantu gye bali nnyo bangi nnyo eyo era omuntu wa wansi obeereyo ng'okaaba banaye batuyambe batukolere ekkubo gwe olina okuvaayo situka olyekolere bali babeera tebalaba gwe babeera bulungi gwe ng'oli eno okaaba okuleka ng'ovuddeyo ne weesitula n'ogamba nti kikibana kimala twekwatekwate tulime oluguudo luno oba si kyo twekwatekwate tukole bwe tuti tewali asobola kuvaayo n'ajja bujje n'agamba kakuyambe kisegedde kati nze awo nange ndi wano mu bbanga nsobeddwa naye ekirungi ekyokukola weekiri naawe wampadde omukisa nogamba nti kamera yiino jangu abantu obabuulire kyeweetaaga nyetaaga buyambi bwa kalimu
bapromota gye bali nabo bapromota ab'ebivubu sigamba mbu sisobola kuyimba mbu eddoboozi lyafa nsobola nagenda ku stage nze ndi stage ennyo ne bongamba ssaawa zino tugende nkubirawo nyambalirawo sinitina kyakwambala wadde obugato nabusibye dda siga tufatirawo nenkuba oba banfuje bufuyi nze neyo munate mumpadde ssente bapromota nga gye mulinze mpita nteka ku stage badije bakuba ennyimba zange ninawo n'ennyimba empya kuba nzirayo wadde ninaku badde ngira naye nga nzikola mu studio ninawo ze ninawo bazisobola okubwa business uzigatte akalango ne music kakati Rikiroyi tandise okutunda enjaga omukadde akuwadde akafaawo ogitundira webakuvuma bwoguma webakuvuma bankwata nako zambu kati ntunda butunzi bankwata nako emirundi sigumu sebiri bakukwata ovaayo otya mukomera era byonna bimaanyi ga Katonda kubanga kati munayi tebasobola kukwata bukwasi niba n'abantu balaba betubeera nabo mu society ng'oluusi kubanze bwembeera nabyo mbibawa nabo bakulwanira ne bagamba bannaye omusajja waffe bamukutte ne basondayo awo biki ne bajja ne wabaawo omugezigezi ayogera ne bali ne bakugjayo era kirungi nnyo okweyisa obulungi mu society kati be bakutaze so abeerawo kulwanga enzeka ndiwo okulwa abantu balala kiddamu ndiwo okulwa abantu balala bamanja eyo ku maduuka bamanja abasaluuni bamanja nange mwenyini nebanja abanja gakutta naye ndiwo kulaba abantu kubanga nakolawo kind of trust kyokuba nti babo babuuza mbu tunamwesendeza ffe tetugenda mwesiga muli wamairungi gwomanyi omuntu anesiga nampemere ni abantu bangi nyeyo weyo mu Kosovo wawawawa nga bamanja emitwalo 4-3 za mmere ab'ebikomando bonna nabayisaamu eggaali ab'amaduuka baki toseka kuba sigenda kubba ate Katonda yampa omumwa era ngendeyo nemunyonyola ne batuuka ne banyima oluusi banyima nenyiga naye natuuka nenkimanyira kuba gwafuuka omulimu gw'okwewola kati olwo ebintu ebize mbongo bwange mbubamanja kugenda nayo gwafuuka ne gufuuka omulimu nga nina okusooka ntuula empulaningi genda kutomera maama naaki oyo jjo yamaali kino osooka nokipulaningira essaawa nokumtomera nagikumma nopulaninga omulala blood nagwo omulimu okwewola sisese olwokuga nti weewola naye njukidde bwe newola akakomando oluguudo nendutta lwonna kati wenalutta nga tenakuyita muluno olwala nayo nendutta kubuka kikomera ng'omumaini ngeno bamanja bemu ku bizibu byensi eno bw'okyogedde jasise sente kirifane naye ate nange nkijukiddemu naye nga Likiroyi kyagenda kaduuka k'omuntu nze Likiroyi yakola vidiyo ezakabi ez'abafulanka ez'abanyine nenyimya kaduuka nga newola pike nenyimya kaduuka nga newola kota y'akawunga mbu abaana bagende balya nedda nzaawo si erevo gye nina okubeeramu nedda tekisoboka ate ng'obwongo mbulina osobola okukyusa embeera yange Rikiroyi kirooto kiki wali olose ku mukyalawo ne kikukanga nnyo kyongugamba kino naloota byonna naye ate kino omuzimu gw'omukyala kasita gwandoosa kino awo natyamu anti jjukira ffe tuyimba kubeera mu kitangala tusomese tuyigirize naye buli lwengenda ku microphone nenteekako headsets bwe nti n'ozibiriza olaba nga ali emagombe kuba kati okuyimba tevula nebino tubirya olina okugenda nnyo mwoyo nnyo okuyimba awo betuyimbira balaba nabo baagala okuyimba baagala naye tekisoboka you have to olina okufuna ogwo omwoyo oguyimba kati oluzibiriza otyo otandika okuyimba nga olaba ebifaananyi omukazi ayozangu yafumba biki akukwata akusuula mu sepiki yaki ya butto ogamba nsooka niwabijjako niweebaka ninkya bwoti abantu basabira abantu nze nzikiriza pasita Bugembe pasita wange nalwenjiji yabulira n'agamba oli mutwe toli mukira you are a head you are not a tail olunaku leero lumu n'atugamba era you are a sailing boat you are not a sinking boat naye nkimanya nti nze ndi mutwe siri mukira n'ekirala eryato lyange liseeyeeya teriri mu kubbira kati abantu ng'abo batuzaamu amaanyi nze nzikiriza era bwe ntuukayo n'ansabira pasita Bugembe amafuta ngafunirawo segede kuba yaba nakkiriza wano ku TV kati bwe mutuukako wali eri ne mulaba nansabira nakwatako nakwasibwa naye ate ndi musajja mukatuliki
kizijako kunoonya mafuta wonna we gali. Nze nzikiriza nti Katonda waffe mugagga, oyo Katonda w'Abakatoliki, Katonda w'Abalokole, Katonda w'Abasiraamu. Ate kimufuula omugagga era ow'enkizo nti yatuwa amakubo mangi tulina okuyitamu okumutuukako. Bwe kiri kimufuula ow'enjawulo. So oyita wano sikkiriza nnyo, nze sikkiriza mu bintu byakizikiza. Era kuno ku kyalo bannange banjuya ne ku studio ne Bible njina n'okugisoma ngimanye. Ne mu church ngenda buli lwa Sunday mpayo ekiweebwayo ku ssente zange zenzije mu njaye. Ngendayo. Bannewunya n'okuwunya ne bwentulayo mu church kubanga bano bembe nabo bo edensi yatutwala. Bagamba bandi mbega. Ngendayo mu church nsaba bammanyi wano ku St. Yohana. Bakkiriza bannaffe bonna mwenna abali abatugoberera interview eno esukkakokko ku mboozi. Mbadde mbasaba gwe awulira nti olina ky'osobola okukola okuyamba omwoyo guno okugusika okuguzza mu nnyumba ya kitaffe kikole. Ndaba nnyo abantu abagamba nti agende wa Mafina amuyambe, agende ewoono. Bannange nawe osobola okuba Mama Fina w'omulembe gwo. Ate Mama Fina si wanjawulo nnyo kubanga nze kyensuubira nze siyamanko ku muntu naye Katonda ffe naye atukozesa okuyamba. Kakati Katonda nga bw'akozesa Mama Fina ng'omukutu okuyamba, naawe musabe akozese ng'omukutu oyambe banno. Omwana Katonda ali eyo bw'owulira n'osituka kikolera ddala amakulu. Enjiri tugijje ku mimwa. Abantu bangi nnyo abagamba Mama Fina, Mama Fina. Okuyamba tekulina nkomekkerero n'antandikwa nedda. Osobola okuyamba munno ng'otandikira kusinja 2,000 ez'ekikomando. So tutandikire ku ebyo Katonda bye yatuwa, tulinnyire ddala ku ebyo bye yatuteeka mu ngalo. Nze nzikiriza nti gwe Mama Fina talina kyakusinga, wabula olwaleero nnyimirira wano nga nkusabira ofuuke Mama Fina w'ekyalo kyo w'omulembe gwo n'ow'ensi yo. Tukoye okuba ne Mama Fina omu okisobolera ddala. Waliwo abangi abaga nti nze nandiyambye naye sirina ssente. Tandikira ku senji 5. Gye bali bamama Juma, bamama Siiko, bamama naye kolayo mama gundi. Mbadde nsaba obe maama w'omulembe gwo. Nze nzikiriza nti kigenda kukolwa era Mukama agenda tuwa omukisa byonna tubivuunuke. Ricky Roy, kati ndaba bantu nze taata nze taata Raymond babatu bayitu bagambe eyo bafuuke bamama nange ndi taata n'obuvunaanyizibwa mulimu ebintu byange bya business. Ndaba munjaga ejjudde. Njaye kati nga nnene nnyo tekigenda sibula bantu. Kati eno giraba eno eri corporate. Eno yakabiri eno yabayinamu ku bochi bayawo naye abaloodi. Kati eno gitabula otya? Plain. Kiplain temuli tekiri mixed. Temuli mu kibanga. Anti kugambye yakali kimanga siwa mu kubanga kakati ate eno ye yolwaso ekibanga kyo jukira baba ekibanga bali nafute. Tebali gumite. Tebali gumite nnyo beekyabe kyalwasa. Kino kinene kino kitini. Kachino kitabike. Kino kitabike. Ye kino kibanga. Kino kye kibanga. Kino kisula eddalo ennyo. Kigula bate kisula ddalo. Nze no kankubulira ennyambira ddala abantu ndi musawo. Aba bano balaba n'abantu ababulijjo bajja ng'oli afunye stress. Najje natukana nga talina muna ssente. Nga nyiize nno nga tasobola nanyumya nange ne mmuwakana akabanga gwe koolya kolaba kano. N'akanywa abeera akatuuka nga wano. Natandika osinika ebinnyo. Kiri kitya. Ne tunyumya namu. Nanyumiza byayiseemu. Kitegedde. Lwansonga akinywedde naye singa takinywamu tetusobola nyumya. Kati kigenda okuggwawo nga bwe tukiyali nga mu kiyali ngaawo olwo kati nga mukwataganyemu awo nga munyumyamu. Olusi ng'oli ekizibu kyo olusi nga naye obudde bugenderako nga takola kirala kikyamu. Era abeereyo ng'akimanyi nja kugenda nsange Anko Kakaaga asobola okunkubisaamu. Era mbikola. Ku kyana eno tetukkiriziganya na kutamiiza bantu. Bino nno ebyogerebwa tetubiwagira. Wabula nze nzikiriza. Akasente leo kalaba kava mu ndyanga yaki. Njaga. Naye era tekamala kuba n'okuddayo nsuubule nkole ki n'okulede biwanvu nnyo mmaani. Naye era nga bino sibyetaaga bino sibyetaaga banaye wano mbeerawo bubeezi. Sibyenyumirizizaamu. Omulimu guno ogenda kukuvaamu. Era Mukama banaye munnyambe. Okutunda enjaga si kirungi. Yange gusebo nze nzeri kirooyi. Tolowooza nti neerabidde nzeri kirooyi ediboyi. Emunyeenye. Kati bande babakyamu. Tewali munyeenye ate etamiiza abantu. Mwana Katonda mu biseera by'ekiro waliwo emunyeenye ezimu ezibikkibwa enzikiza. So kiva eri ffe
emunyenye endala okukoyazika ku magezi g'omusubbaawa ne tugikoleza nate tolina kyovaako bw'okozesa tekiniki y'omusubbaawa okoleza emisubbaawa emirala tolina kyosalwa toggwerera so baganda bange abali eyo mikwano gyaffe abagoberera emboozi eno tusaba tukoleeza obulamu bwa Ricky Roy okutuna enjaga okulya ebitamiiza ekirungi akyayina eddiini waliwo abantu ababeera mu mbeera eno nagaa ne Katonda nze yantama naye ono tannatuukawo akyayina eddiini ekyeza tumwanguyira twandiproducinga owaffe omulala mbadde nsaba tuve wano nga tukoze erinnya ly'obulango kampani y'akalango twali tuyitaayita omusajja oli wa dread ayina erinnya lyayogedde ndabye nga mwoyo yali mwogezza Siksikero yo jingozi. Siksikero yo jingozi. Omusajja oyo ndabye erinnya. Tugenda n'eryo kubanga kati ffe nga bwe nagambye no mu society yaffe wokaluma mu ngonyumyamu ne munnuze idea wetukola ki wetuzijja ne mukinywamu kati laba tubadde wano natugamba eddinya Siksikero yo jingozi. Ajje muri ngali amanyago Royo jjajja yakuwa. Ne Siksikero. Ate munayo ne Siksikero naye nso okubuulira gyava. Kakaaga sente. Eyo njogera. Lwakuba tukiisaako amaaso omuntu waba ave wakagamba ngenda kunoonya kakaaga era buli wamu akole yanoonya ki kakaaga ne Pastor Bugembe akayimba waliwo oluyimba eryo yayimba n'agamba omuwala nga mugamba mpaaya kakaaga lyerinnya lya 6K ate nga ne wano mu Buganda era yinza Walusimbi so kati kampani tugituume 6K Royal Jingles tugende n'eryo tezo oli CEO kati CEO 6K sinabali master 6K Royal Jingles CEO nkola obulango genda mbyafaayo by'ebitabo bya kampani eno obe oyo asoose okugiwa akalango 6K Royal Jingles Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munabitone muyimbi comedian oba MC lenga content yo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins ibayede yetagana mukisa kusabira tugenda gisabira kati kye badde ntesa tukufuleyo ku ka offer abantu abaliyo bamama naaki atunda biziga atunda ki atunda biziki tukoleyo ka offer ng'obakolera ku mitwalo 5 akalango kinya buzibu abantu abasooka tumanye nti studio giwadde emitwalo 2 3 n'ofisizaamu antijukira fena tulina okwesitula kati wazze wano tewaliwo yadde nti obankwadde mafuta obaki nzesiketaaga okitegedde wakati yenna aliyo ng'aketaaga gwe teweetulako newoba olinamu mmeka gwe asobola okwogera naawe oba nze mwennyini ngenda kuteekako endagiriro enamba tuzitaddewo ziyitawo endagiriro yange gyabeerako nkubira twogere 6K Royal Jingles nange mwennyini gwayetaaga akalango kasomero kaki ngaako kennyini akayita akalango kano kawulire Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munabitone muyimbi comedian oba MC lenga content yo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins akalango kowuliddaako nga ako kennyini gwakeetaaga enamba z'essimu ziri awo CEO naye ate tewali si akozesa vitamiza kituufu wadde kale bikakanya tuli mu kulwana kimanyi nti bino byonna byonna kati bye bitututte empaka eyo ku CEO kati bakimambivaako nga bukyali baba kunsuula ani kakati tukole bwe tuti anamwe mwefula nnyo abagezigezi buli oyogera ku bino ebyokulya byange naawe nzija mu mbeera nsonyiwa naye webanga byakulya ebibutabudde mbadde nsaba nsonyiwe naye kyemadde nteesa ate waliwo baganda baffe abayisiraamu abalokole nabo tubafuddeko era mbagambye bwe tutereera mu kukyaki banywa kawayini bwe tutereera nange nja kufunayo ebirala abasiraamu bali bo bagamba sisobola muntu akozesa biragala ate kumusapootinga kwongera kubikozesa sigambye nti ndi wanene okupromotinga kukozesa biragalalagala ndi mu kupromotinga Ricky Roy kuva mu buzibu temutunulya biragalagala mutunulya ennaku yange tonzija nayo ku mulamwa sinakujja ku mulamwa engeri gy'oli CEO kakitwale nti olina okukakkana n'owuliriza buli maloboozi bwe kiri kati nfunse CEO kati erimu ku ddoboozi eryemusirusiru lyeryange kati naawe nga CEO olina okunkwasaganya wuliriza nompabula kati gwe badde ogamba otya tetuddamu kugalira waneeno mu kamera kale so oggakwekakwekako naye nga mu kamera gwo togaliiriddemu ekyo kyo nkitegejera nkitutte paka katonda bw'anaakuwewula omutima n'otegeera nti gajja kati bifuuse serious baleka kati bajja kulaba Ricky Roy anyirira musajja kale ngenda kuddayo mu buvunaanyizibwa bwange buli
kubanga nze subi lyali lyaggwawo nga nasigaza mayirungi kugambye nero nagula obutwa nagenda nengula bulungi mayirungi wange n'akatwa kubaga na mayirungi tuba tugalya ogalya ng'oyaka n'opanda then n'omala ng'oyinozi okuzikira tunywawo kawalagi nzikulu nagula butwa biri buli bwe nagambako olwo maze ova eri ku poloti binkyankalanyiza bikindaba ndi ku kisenge sente zonna ziweddewo nga bamaze okukantema nti mpewo nabugula kacupa kakatwa nemira wange ekyewunyisa ono mira eyaŋŋamba nti yatonywa butwa mira yayogera naawe mira ayogera kuba bwe namulya nga ndowooza kunywa butwa buli era bwe mulya bwe nti nga ndowooza kunywa kuwalagi era nemba ndowooza kati namunywa meditation yonna eri ku butwa obwo oli owo munda n'atuuka n'avaayo naŋŋamba nga nkyamulimu naŋŋamba naye kati obwo ogenda nywa bwaki ng'oli mukulya mira awooma era yakuwonya obutwa era ndowooza oba oli awo singa nagula ku butwa bwokka kwolwo sandirowoozezza to that extent kati n'omulimu gwe bagenda okuwa bw'oyogera ng'olowooza mira mba ndaba nga naawe ova ku mulamwa naye tujja terera era yakola omulimu gwe tujja terera buli kintu kiba n'entandikwa n'enkomerero tujja terera kati omulimu ogenda okuwa nali mukoolo njagala mmulya njako enzikire lumu mirembe n'obutwabwo then boogere ddala bulungi nti yali kozeseza ebiragalagala nga byonna era biragala kuba nekiri kyekikulu Sandrigo alirudda Sandrigo yafulayika ali eyo mu nsi z'ebweru Sandrigo ye yakola office nakuŋŋanya abayimbi natwagaza ebyokuyimba olwo sinonokola yerinya Sandrigo ye muyita munki kuba Sandrigo mwali bwe muti munki mu lulimi olusupaana abamusomesa Sandrigo yali musomesa kati nga nawe walagu kakyokola oli mu kusomesa abantu bali muki mu kamera yatukwata n'atukuŋŋanya n'atusomesa ewuwe nga tetusasula tetukola ki era wavaawo awo weevu ey'amaanyi helicopter nange mwevu eyo mwe najjira kisegeje era Sandrigo yonna gyali namulabyeko mu kabokisi kange yalabye ennaku gye mpitamu kubanga munnaayo nesimu mbadde sirina neddata nga omugjawa nga sowa nabbala banze nga ogendako ku simu y'omuntu n'okeberako oba lwakatandika okugenda oli ono esimu n'agitwala nga nabudde bwogera nabo emyaka egyo gyonna mpa bujulizi bo benyini ku internet naye mwenyini bali tondabako kwokolera nyinaawe nange mbadde simanyi nti newakuba dda nabo oti kubanga ina essimu yenyini eddata nga kawaani kati Sandrigo nge yagenze ku mutimbagano n'andaba era nanoonyezaawo nankubirako naŋŋamba oli muyimbi waffe tulina enteekateeka naye ninayo ne bannanga abalala ddagala asirwanga oyo yankyazanga kuberere DJ Nimrod kyatankolera ku Galaxy kwefulukuta yakubanga ennyimba zange bannaye yenze oli DJ Shiru yenze likiro oyo oli yennyini wammwe temunneerabira ate nekirala kati DJ Nimrod ayina department namba gyakulira ku Galaxy ate afunayo n'obulango asobola n'okuwa obulango bwekiri kwefu ategeka ebivulu asobola okuwa obulango ddagala sirwanga DJ Shiru bonna bategeka ebivulu tandikirawo bampe obulango nekira bampe stage abantu bange baddemu bandabe ddagala sirwanga akola papo party ndaba nalabye agenda neyo ebweru kati sebo yakikubye agenda n'ebweru nze sefa batandika papo pate wali ku buru wali wandege bali bagita buru oba biki baji balu akabalake twalo nchingira papo pate tewe mfuwe ntigenda yeah fama mwa batandika ezo sho era bakimanyi nze nyimbye ku mbutu z'embutikizi nyimbye ku nkuuka nyimbye ku bigunda nyimbye ku ki kati sawa zino bane temunneerabira bazoke batuwa obulango ati bano bonna betwogerawo kati olaba era kati 5 6 Royal Jingles anti kati genda ku Galaxy 6 Royal Jingles yeyongereyo kubukedde kuliko abaagala obulango yeyongereyo ku CBS banayimba kwowoola kuba nkimanyi ate bo balina bakirayant bangi nnyo ab'obulango nange mwenyini muziki wange era alina kuyita eyo bapulezenta bangi nnyo ba DJ bangi nnyo bapromota nga bogamba Sandrigo banaye munzijukire nze Likiroyi 6K erinnya lyo nabadde njagala divaako naye katuliregeko kati nze kyengenda okukolera nze ngenda kulangira omwezi gumu wano David akole gundi squeeze back ne mention eya 6K Royal Jingles omwezi mulamba nga tulange tukitandise kati oli solid nnyo blood kuba tokomye ku interview mukama yali solid alali nze siri kati naffe tugenda weerezera nga naffe tuli solid tugenda weerezera tuli solid gomwana katonda 6K Royal Jingles tugipremieringidde wano tugitandise kakati kiri eri gwe okuwasi omulungi
ngena kuba si omulungi si omuyiya kubanga obulango obwo bulaba okukkirizisa omuntu agula ekintu ekyo kyolanga si kyangu nina okubeera so wise and intelligent okuseducing agula nono sente ze zataddemu ziveeyo ndi mukugu 6K Royal Jingles kati CEO talirabiragalagala mu kamera soko bikweke lero nsanze tobivaako kati nebikweke soko bikweke bukwezi kati lero nsanze mbiga anti kati kagenda yika jukira tukyanyumya tobijjako kati tunyumye tofaayo naye kati ogudda olaba nekumye nnyo njagala kiyiwako okuva obwedda sisobola kiyirako mu kamera ekyo naganye CEO era nkyalinamu okosebo namwako obuntu nebyo nabyo lunaddako bajja kundaba nga ndi wano bulungi kati oluddako tukole nga tebiriiwo kati nange ntandise okugenda nga nezuula nga nyambibwako tugenda kukomawo n'emboozi ya CEO 6K Royal Jingles gwe muganda wange oli eyo noonyagulire oli muyimbi oli socialite olina kyoyagala okutunda eri ensi ekimanye Caspat News Agents ebimala bakondeko banoonyeeko bakukate kugulire okimanyi nti sebo bampayo kamera emu leero ndigumite kasente bakuwadde bakufuyeeko waliyo sebo n'abali eyo baddogo nga banjagala manyina okubaitako kati sebo kubbala ngagamba nkoko bali badde basirika busisi nga manyi bannagwa eddalu so Caspat News Agents banoonyeeko bakwanguyiza oddekera okuba omuyimbi gwenoonyeza amawulire socialite owenoonyeza amawulire wenoonyeza bulango buli kimu nedda kati ensi yakyuseemu kuba oluyimba lw'osirika bakubireko bagaye nti banne mbadde njagala kwogera ku luyimba lwange mbadde njagala kunkolera kino ne kino ne kino mu byamawulire babimala gwe ayina embaga oyina pate ayina mukolo ki Kampala City oba City Events ey'omukulu Kampala ebimala City Events basangibwa mu Makindye ku TM opposite City Events tisobola kuba wayaba akalango nange nemba waya akalango CEO Kampala buli kimu okikoze mbadde nsaba oba omu ku ntandikwa Client Beauty World City Events Client Beauty World AK Fashion wawunga batano Caspat News Agency kano ketwakoze aka M Live bwebo butano M Alive naka foundation wakansubiza okankolera kati tutandikawo twekolemu omulimu goli mitala w'amayanja oyina kampuni eri eno yetaaga akalango tutandike City Events omukolo baguggusa oyina pate oyina kwanjula oyina mbaga oyina kiki menye kindeke ki beyune omuntu yena kasita akwata Makindye nakwata Kampala bakutte Uganda yonna City Events ye event ekyasinze obunene tavumbeera etagenda kuttira mukolo music yatta omukolo microphone zita omukolo olabika otya ng'oyogera mu banno naye ng'ovumbeera olwa microphones embi walina City Events ebimala tugenda kukomawo n'emboozi twagala tudde wali ku mboozi asooka tunnyonnyole ekyomuzimu waliwo abantu abangayitireka tugenda kukomawo olwaleero katukomaawo tugenda kukomawo n'emboozi eyo tugiggwe ennyalwe erimu ebyokuyiga bingi tugiwe time mukulu ntumwero kaminge buli bwajja tumubudeebude osangayo tunamumaliramukko episodes zino zinamuggweramu ajja kuba wanjawulo tutandise 6K Royal Jingles era mbadde ne CEO waayo weraba